Kitalo munnamawulire Dean Lwasava agudde eddalu bajjo ne bwino omukambwe atiisa ku katambi akogenda okubanga olaba musajja watu takyabitega n'ebigambo mbu byabadde ayogera ennaku ezo obadde naawe obiwulira kati nno nkoleetedde munnamawulire wa Bukedde Bruno Betty ono wenjogera ye asazeewo yejje mu bulamu bw'ensi aguze muguwa kwetuga agavayo galaga oluvannyuma lwa mukyala we okumudampinga okumulekawo mukyala mu mujjukira gwe baakolera birthday n'aba nga mutunulira kyamuli information gye ngenda kuwulizisa bulungi bano nno baako mizigo bagenda kubanga bayogera nti omukulu ono bamukyawa dda olw'akatemba we atanyuma. Can you imagine? Nze bikomedi bye tebinyumira yeemula n'atama omuntu n'owulira ng'afa era nze twali ku mukolo nga mpulira njagala kuzirika nga nyiizagala ebyakola nga kalera bono I did that completely. You can be reading. But I must make it just for Video eno jimpeleka like musajja watu Bruno Betty olwa True Love olw'amalo nina baneiba nga boogera kati njagala mbakuliziseemu nga sinabako nga share price oyo kubanga ye ayina naye bwino ow'enjawulo Bruno Betty tugenda mukuwa naye nga nkyayina n'omukulu Dean Lwasava akatambike ono yagudde eddalu so kompeka like subscribe nga njagala mulwadde tutambule mpola ogenda nawe kukkiriza nti ekyaddabuza wandadde ffe tulina amazima yavuddeyo ebyo byonna byamunyigirizza okuvaayo kati kyekyo hanzo n'ebikomedi bye tebinyumira nze era ng'abo abalaba TV Bukedde nze nali simumanyi nga mbabuuza yaani nga bendowooza basoma n'amawulire nze bikomedi bye tebinyumira yeemula n'atama omuntu n'owulira ng'afa era nze twali ku mukolo nga mpulira njagala kuzirika nga nyiizagala ebyakola nga kalera bono ojja bisanga wano wokka ku Wonderboy. Video eno jimpeleka like mpendo wozayo omusajja eyakakola omukolo guno bali nawe yagukola mu January mwezi okuloza yagukola yakagukola wano omukolo era omukyalo ono ibikali kaseera kasanyu mu biseera ebyo namukola ne birthday weeks nga 2 emabega kati information gyenva okuweereza najje receivinga ku lunaku ndooza ayisewo ennaku 2 oluvannyuma lwa birthday ne bantegeeza nti ekyamazima Bruno Betty omukazi anobye kati byavuddeyo mawulire musajja atunga alaja nanga bwe nkuzisa ng'akaaba amaziga ng'agamba bannaaye kati nno agenfuna ogongera ddala okulaga nti Bruno Betty ono wali ku Bukedde TV musajja watu wenjogerera bamuwaddemu ne kalivu asobole okuba nga agonjoola ensonga ze ewasembayo wakulu nnyo obulakkiriza nkujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono n'akugamba nti abantu nga Bruno Betty olina ebitatambula bulungi mu mukwano asobola okuba nga ensonga agikuterereza ate byonna ne bitambulira ddala bulungi nnyo kati era sitirw akugamba bano ba Bruno Betty omukazi asobola kunoma nga ogezi wa Sheikh Ashraf omusomi wedduwa gwagala okukola sente online naawe aba Wonderboy bakutera okukosezi okusobola okulaba nga byonna bino obituukako mu mbeera ey'enjawulo okkiriza gaana ngenda kuba nga kansuke nkwe ebya Dean Lwasava ani amukozesa kiki ekyamubagudde okuba nga ate yeesulamu akambaya bajjo aleese bwino ngenda kusembayo Bruno Betty ate nga nkuwa bwino ku bwino nakulalira bwino yekka gwe ntambudde naye Bruno Betty si birungi namwe abavuma Dean mu kikomi Dean Lwasava yesiga ebintu bisatu alayiwa akahindo otafiire akolagana ne Chief Justice akolagana ne Speaker wa Parliament Dean nti ali protected bayinza obutamusiba bajja kuluyisa musango gubasanyunya atambulako waguveeko abantu abo tebagenda okuyamba Dean nze nkuwa information sirika tebagenda okuyamba Dean bagenda kukola bwe bati nagambe tonfufuba ani akozesa Dean Lwasava mpa comment yo awo kati wano wakulu nnyo wulira guli mu koti tegufaayo that's why gemanyi Dean gakola ki naye kakati munuupu ze mpulira obusungu titali bantu bajja kunyonyola abantu bintu bino bawogana buwogganyi tebabuulira nsi kituufu nti oli kyeyesiga amasiga ameka esiga eddamuzi esiga lya Parliament nesiga lya botafiire mu koti bwotwala nga in my opinion kubanga buli misango gahindo otafiire gyava Dean yamuwolereza
Chief Justice kimanyidwa nti mukwano gwe kakati anti in my opinion ekitegeeza neda sikusiga banti dina mpuze njogera kituufu basiwoleza Ssenyonyi kisogera nkona Ssenyonyi ku ssimu sikubira nga ku Ssenyonyi ngende nkuwolereze wabula nkuwa information yentuufu in my opinion teamanyi gonna muganda waffe eddiini gayogeza nti ayinagana amasiga ameka nti Ssenyonyi ye mutuufu muguno omusango kuba teri muntu wa kitongole kya Civil Aviation Authority ayinza kujja mu kkooti nawa Ssenyonyi enguzi basooka kukwata eyo yagigaba nga tunakwata ani Ssenyonyi n'amaanyi gayogeza n'obukambwe nti yeesiga amasiga ameka bw'obanga oli mukwano gwa Chief Justice ng'oli mukwano gwa Outafiri ng'oli mukwano gwa Sipiika obeera protected basobola okuzinja eddata era ne bawanvu y'omusango. That's why nkugambye nti Ssenyonyi ye musajja akoledde mu bugubi mu paaliyamenti nti akubya ne Uganda Railway n'akuba Kosase n'akuba Bank of Uganda naye nga lipooti bamafia bazikola ki kakati bali mu kumupeyinga baaka between Emyandi Yukadima ndayira ki ku radio gavumenti njogera mazima kati ndayira ki nti omwana future yayina tasobola kulya Ssenyonyi tasobola kulya busente obwo busente zo nyingi bajjo wabutono busente wano kati Ssenyonyi bw'obanga gwe leader of opposition ng'ofuna budget over 3 billion lwaki oba 1.7 wadde yasibaluli nga kyali kokosase bw'obanga gwe gyewolo Ssenyonyi kubanga mucu kati kankubula ekyagobesa ow'ekitiibwa Mpuuga ekyo kamusonyiwe ku luno obusungu bwagobesa ow'ekitiibwa Mpuuga mpuliriza bumaze emyaka 2 years from back Jeno Salem Salama manyi kyenjogerako Jeno Katumba Amala manyi kyenjogerako former CDF Muhozo manyi kyenjogerako Mseko Sirike President Museveni manyi kyenjogerako Jeno na Raiso manyi kyenjogerako ti obusungu bwa Mpuuga Kyagulanyi bwa Mpuuga si milioni 5 zokka obusungu buliwa tonsokola kuba ndi profesa kakati Kyagulanyi oyo gwe mulaba akutte fayiro y'abantu Kyagulanyi agenda kugoba abantu mukaabe ayina kafayiro katambula nakaako agenda kumma ababaka ba parliament kadi mukaabe mpaka wange banamuwa era bana abantu bagamba Kyagulanyi kabaka yamukubira essimu n'atakwata ati bishop yamukubira essimu kituufu yabakwata naye yamana n'anoonya kabaka n'agenda ebbanda n'amugamba omutanda abantu bongamba okuwuliriza mpuliriza gwe nkuwa ebyama Saabasajja kabaka bampadde kirabo Saabasajja enkebera kubaga b'ebirabo ssebo biibyo birabo manyi kale matamanyite Saabasajja kabaka abantu bongamba okukolagana nabo fayiro yaabwe yiino kabaka n'agira n'agamba ogemanyi kyovula nga kankuwa example kankuwa bwatize Mr. Bwino kankuwa example kyovula nga Kyagulanyi bw'atunulira Katikkiro labako lwaki amutunulira amukeneka bwati kuba amanyi empologoma emanyi amazima Kyagulanyi si musiru kubanga yagenda n'amutebulingira ebibi by'abasajja be abayita abasajja ba Buganda Kyagulanyi ng'afa nga anoonya kibishopu muzukuke mugambe mwanuka ejja atuzukusiriza ddala bamaada tugenda kudiba mbadde mutulo nenzijukira tugenda kudiba nemwamba kambizukuse maama wo bannange Buluno Betty ku maziga gwatadde nondeka ngenda kugwa eddalo ngamba wakiwanjaye bwotyo olukiranga mugamba twadiba abasajja bwe banaatukwatako okutulumya baddiya bagenda tulumya Promax Buluno Betty n'amaziga akaabye nawulidde embu kate yeeyimbemu omuguwa mbu mbwera abamubadde okumpi biwoobe byerere omukazi kati nno laba nnono mukyala wa Bruno Betty agambye mbuye tamanyi kyamuliko kubanga emikolo bagimuvuga speed buli kimu nga kya speed alinga eyaliko emmandwa bambi naye nze nsabira nnyo Bruno Betty ono kati ate ebintu bye byatandise okunkwasa ennaku abaana ab'obuwala Mukama akuwa omuntu wakwagala Mukama akuwa omuntu gw'osobola Mukama akuwa omuntu anakuba appreciating because love is appreciation si kyekyo Bruno Betty ono alumizibwa nnyo nabagulidde firimbi 1 kg mugambe yaguze fimbiri 1 kg yaguze fimbiri y'olugambo maama ngenda jambalanga lefu nti ye maama nayise mu town bana mwene munda bisomana nambuza mbu 1 kg firimbi eriwa nemo mukimanyi nti n'abantu bamanyi nti nyina olugambo kati enziruke 1 kg firimbi eriwa nengamba tufudde 1 kg watuzukusizza nengamba munange tunyumya kuno nakuli Bruno Betty mukyala we bw'ate bwe yayogedde n'agamba ye baabimukako ebyembaga
yalinga aliko omuzimu era ye bamusonyiwe but it is okay kasita amaze nayogera amazima Bruno Betty okyali kijujjulu ojja funaana ebiwala mbiina bitaayaaya naye byenzi bizibu ky'onaawamba atira kyekyo okiraba mwayagala mabina ne mugamba temwagala abakazi ba buseremere nga wanuka ekize tabadde sigenda kwekyangirako kale naali